ababaka mu palamenti balemeddeko Janet Museveni alina okujja mu buliwo n'abaawo okusobola okubeera nga akakasibwa kuba minisita, okusobola okubeera nga akubwamu ttooki, asobola tasobola. Kakati munnange ono ng'enkola ye bw'eri tayagala kulabikako. Ayagala bavyakyo, tayagala kumubuuza bibuuzo. Oba okuva ne Banda lwe yamu Nabanda, omanyi ne Banda, mujjukira omugenzi ne Banda. Enfaaye bagamba nti yali abuuza nnyo ebibuuzo era mbu Janet Museveni yalabikako palamenti ne Banda n'abako kyayogera n'akyuka n'amutunuulira bw'ati. N'akyuka n'amutunuulira kwegamba entunuulira. Munnange emboozi ekomyawo eyo. Kakati munnange ababaka ba palamenti bwe batyo balemeddeko bagamba First Lady Janet Kataha Museveni alina to physically attend for vetting mu maaso ga committee. Kakati munnange ono gwe twogerako mukyala Museveni yabadde alina okuba ku abo ba ministers abasooka okubeera nga baveetingibwa ku lunaku olwa Mande ku makya. Wenjogerera kati simanyi bayina n'okubanga ba Museveni yabagambye dde bate muveetinga muleke eyo oba mumuveetinga muleke eyo, naye olwedde nze namulonzi simanyi ekyo just ngambye bugambi kisoboka kubanga okusinziira ku speaker Oboth ne Tayebwa we babadde beegayiridde dde ababaka abalala bannange tukole kye bagamba ng'ababaka bagamba nedda alina okujja mu komiti. Kakati munnange yabadde alina kubeera slot ye yabadde ya ssaawa 4 ku lunaku olwa Mande, naye committee members bwe batyo ne bagaana okubeera nga babikolera ku Zoom. Babadde sibo baataddewo dda n'entimbe nga naye yeetegesedde atudde, oba yabadde atudde oba recording oba masiki. Bomuntu asobola okwambala masiki, Natasha ajambala, bagikola ng'emufaanana ate aba atudde mulaba ayogera, kumbe oba AI muzanya n'okuzanya. Kakati bamemba ba parliament bwe batyo abatuula ku appointments committee ya parliament bwe batyo munnange kigambibwa okuba nti barejectinze request to vet First Lady Janet Kataha Museveni virtually through video link. Munnange nawuza n'abategeka ebyo nabo babeera nga akasente baakalidde dda bayisaamu ebifaananyi ate netiwaka babeera bakozesa yaani. Kakati munnange lunaku lwa Mande nti batandise okubeera nga baveetinga ba ministers bano nga Janet Museveni amannya yagafowadinga balunze ku kisanja 226 231. Kati yabalonda wiiki ewedde amanya n'agasindikayo mu palamenti gasobola okubeera nga gakakasibwa. Munnange mukyala Museveni y'omu ku abo ababadde balina okuba nga be basooka mu baministers okubeera nga baveetingibwa akiise mu bwangu lunaku lwa Mande ku makya, era nga zabadde ssaawa 4 nga balina okuba nga already bamumaze naye nga yeetegese dda. Wano nno mu byafaayo mu kumanya ebibadde mu palamenti mu kisanja ekiwedde, former Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujju-Nganda wano bwe yaviirireyo n'atugamba ku lunaku olwokubiri ku makya nti committee members baagaanye arrangement newankubadde nga speaker Jacob Oboth yabadde nga already yatandise dde okubeera nga aba sweet talking nga nammwe
mugenda kunkubyamu ebituli bagenda gamba sisobola munnange bw'atyo Honorable Janet Kataha Museveni Honorable Janet Kataha Museveni yabadde yasabye nti abeetingibwe ku Zoom era nga bategese buli kimu ba committee members batudde awo ne babuuza kiki ekyo nti ati mutunule eno ku lutimbe olugezigeza nti look this way nti ani tetujja akatebe kako ke twamuteeredde twagala atudde awo olutimbe ne bagaana odutunulako ne bagaana oboth ne yeegayirira emirundi ebiri isebo ng'ageza kubamatiza nti musoke mugire muti naawandika obupapula nadda nammwe nga wa bagaanye oba be baani abo bali kakiiko ako abakulu bamanyi ba mu ssabo kakati munnange bw'atyo Ssemujju Nganda abadde akyatunyumiza emboozi atugamba nti komiti yabadde nti esuubira okuba nti ajja mu buliwo awo tumulabeko era tukakase nti waali era bagambye nti babadde balinda kiri ekibaawo era nti ku lwokubiri bakedde balinda balabe oba banaagezaako kuddamu okubeera nga bamuveetinga amateeka banaagawetaaweta omanyi wano e Kampala okugaweta kyangu nnyo baganyoola bunyoozi wali nga ekyabwe kiyitawo Ssemujju agamba nti mu myaka 5 egiyise ekisanja kino kitwakavaamu kino 2021-2026 Kataha talinnyeeko mu palamenti kakati palamenti ebadde tenatuwa mawulire nti oba ku lwokubiri bagenda kuba bamuveetinga naye nga enteekateeka zikyagenda mu maaso era appointments committee bwetyo tennaba kubeera nga edisclosinga eri media kubeera nga batubuulira bo nabo ebyabwe bakyabi kubanga munnange niwankubadde mugoberera amateeka naye ate waliwo enkola ya save my job kakati anti bayinza okukakyusa akakiiko bayinza okukakyusa muyinza okulya nti akakiiko bakakyusiza kakati vetting exercise egenda kutandika ku lunaku lwa Monday June nga lumu yatandise by the way yatandise mulira nti egenda kutandika yatandise June nga lumu era nga ekwasaganyizibwa appointments committee ng'eno agicheyaringa ye speaker yennyini Jacob Maxons Oboth Mwanange era nga amumyuka ye deputy speaker Thomas Tayebwa ye experience abimanyi engeri gye babikolakolangamu naye okumatiza jukira nti gamba nti ofiisi ye si ababaka kubeera nga bagenda banoonya ssente ng'amaze okulayira yabalabulirawo biri mbadde mukola kwanita amongo ne munkozesa ensobi kata n'omungobye kaakati awo muganda wange okumatiza bano nga ofiisi yo wabagoba dda nabo bakugamba nti mukadde akwasiza ku mmere naffe tujjako kaluubirizanga tukulaga ekizampo kakati betting exercise nga bwe nkutegeeza nti yatandise Monday June nga lumu bwetyo ekwasaganyizibwa appointments committee ne speaker Jacob Oboth Maxons okukosa ne deputy we Tayebwa kakati aba ministers abasoba mu 8 be balina okubeera nga baveetingibwa era balina okwapiyaringa okulabikako mu maaso g'akakiiko kano appointments committee eya parliament. Janet Museveni bazzeemu ne bamulonda ajjukira kuba minister of education and sports
era nga eyamulonze Semulolo y'omwami. Kakati munnange jjukira musajja kiri baamulonda era abantu ne babako boogera bingi nti Ssemujju yagamba nti bannange ministry yongeri dedicate nnyo kugikwasa. Museveni kale yayinza okuba yasuubiza mukyala we nti ndi kufuulako minisita naye alibadde amuwaayo endala. Kakati munnange 2021 Parliament Appointments Committee yamuveetingira ku Zoom ne Kadaga First Deputy Prime Minister Rebecca alitwala Kadaga naye bamuveetingira ku Zoom. Kwe bamuveetingira kitegeeza nti bwe babamanyiiza. Kakati ripooti ezisembyeyo zigamba nti obulamu bwe ayinza okuba nga oba oli awo akyali mukosefukosefu Janet Kataha Museveni era nti abadde tayengeejinga nnyo publicly abadde n'omukulayira kw'omwami teyaliiyo. Janet Museveni ye kennyini yatukakasa n'atugamba nti omukyala tali bulungi nnyo era tali steady era tewannaba kubaawo official statement eraga nti omukyalo ono tasobola kukola mirimu oba asobola okugikola. Tewannaba kubaawo. Kakati Museveni famire bwete bwetukoze era nga ono omukyala bagamba nti ne mu ofiisi ye eya minisita nga Minister of Education and Sports nti tabaayo nti documents zikwasaganyizibwa ba staff ntulabye kuri system muyingo nga yakwasaganya ye ayinza okuba batabimanyi oba tabitegekere yamanyi akozesa bukozesa munnange mateeka bwatyo be bamuwandiikidde oba era enable results tuvula banga kasokedde nga aba Minister wa Education and Sports zifulumira mu State House na Kasero wali. Kakati newankubadde nga oba oli awo kale okuzirangirira nga asinzira na Kasero kiyinza obutakyusa bya results naye era obunafu busobola okubaawo ate era kisoboka bulungi nnyo nti results oba abaana baali badde bayita nnyo kubanga n'ebifa amasomero ga gavumenti nayo byeraliikiriza tetunalawo improvement eri awo. Kakati kyekikulaga nti munnange famire eya Uganda engeri bwetu gyevugamu bannayuganda speed banatagambwako naye embeera munnange ey'okuba nti tetwagala kuveetinga muntu nga tetumulaba. Twagala tumulabe tuleme egamba nti baaveetinze mufu. Bannayuganda bajja kyogera bajja kukyogera ate si ono kati tuli mu biseera bya Ebola alabikirawo nga yambadde masiki ng'ataddeteddeko ebintu ebitategeerekeka amaga si yeye oyo David Lutalo Junior bannange kisanga Uganda naye nga omuntu bwaba tasobola kulabikako mayi kati Uganda yeetaaga Minister kati wa Education and Sports ebintu nga ddala mu butuufu ate kati ku mulembe gwe alina okuba nga yasoma ebintu kati kizinga ebya tekinologi ya science bwebityo ensuubira nze kwegamba nga ali up to date nnyo kitwagala nnyo wa story ate nga ali competent asobola okubeera nga babifacilitatinga mu masomero kubanga bw'oba tobimanyi ebyo tosobola kubeera nga obiprioritizinga gavumenti nedda kikole kino naye abantu abamu kati nsuubira okuba nga oza n'omubuuza nti wasomera wa high school nga tajjukira kozi wasomera nga tajjukira simanyi so onsinga ki nakubuuza ekibuuzo naye kale byebyo munnange nesisuubira kuba nti anaalinnyayo bano basaaga era ndowooza akakiiko olwavudde awo ne kaabuka sipiika n'abayita mu ofiisi jukire kati aba abayise tebuli wali mu kakiiko ayita omu n'amugamba ggwe
okyayagala okukomawo mu paalamenti oba oyagala okubeera kakiiko ako? Alawo ensezi ozimanyi eziri awo nti ye mukama wange ati bali tulina oteekawo embeera kakati ekyokola okitegedde n'omulala ne gundi muyite ate balina okubeera ku layini awo ofiisi ya sipiika ssebo ffe gye tutabiira nga bali awo gundi gwe gwe bayise sookayo naawe ddayo kubanga nabo bayinza okuba bakalubya baagala eri kaveeri mu State House kajje ne bwatusindikayo obukadde 10 ate bumukosa ki? Ezo tamanyira kumanya nti bazitodde nako obukadde 10 mwagala kano akaataano abulaba nga akaataano katakyalina mugaso kwata akaataano bwe tuwa abaana ne bazannyisa kati bw'oba okalina akanusu akaataano kadde 25 ayi